Okay, wetu mkwano gange tutambula tugamba nti katuyingire omutabizi tumanye kiki ekigera mu maaso. Hello. Halima. Halima. Iyo ntegeredde nti kadimanza. Oliota mukwano. Obulamu bulungi. Owange bulungi. Hakati Halima watugambe tukubireko nze Kadima na Mayanja Kabogoza. Naye nanti badde nkuwuliriza. Njagala nnyambe. Bali kiki Halima? Omanyi tuli mu karantini, ekiro ya karantini. Ffenna gye tulimu embeera si nnungi etutwala kiyumba anaagwa. Munnange ngira bba wange. Munnange mwagala naye munnange nga omanyi karantini buli omu gye yamukwatira. Yalina okukola ki? Baawo yaani? Ye Chris. Chris. Karantini yamukwatira wa? Karantini munneeyo yamukwatira mukyala mukulu. Okay, gwe mukyala muto. Ndi girlfriend we. Mukyala mukulu takumanyi gwe? Tamanyi. Kitegeeza oli girlfriend we. Nga omanyi era abasajja. Hakati Chris yakoze eki? Ebimutulako si birungi ngenda okulaba nga nsirikidde ku WhatsApp kalaga omukyala amuyisa bubi. Nga omukyala amutuntuza kugamba amuyisa nga atalina mugagula kuba tasyakola. Kakati amuyisa atya amutuntuza ati omusajja yatuntuza omukyala oba omukyala yatuntuza omusajja? Omukyala yatuntuza omusajja. Atya? Kugamba nga onaagamba bano abakazi abiva mu makibeerawo oli naagamba naye gudi mukolera ekintu lwa mukwano. Naye ono ye nange si ya mukwano biba byampako ebibi agamba kola kino ate ng'ojja kikola. Kati gwe Chris yabigamba? Yali nsindikidde. Kati gwe oyagala tukole ki? Naye nze nkyensaba kugundi ku mukyala. Mukyala wa Chris. Bawo engeri gye mwagala. Mukyala mukulu omutegeeze wate eyogere bigera kweyongeramu amateeka kubanga okuwaga tekuli mu bakyala byokka. Omusajja kubeerayo. Maama. Halima oyagala ffe tugambe oli omukyala? Alekerawo okutuntuza omusajja. Alekerawo okutuntuza omusajja munaikala aye ayagala kufuuka nnamwandu ze saagala. Omusajja yanyamba oli yansookayo munnange obusoosi naye ng'agamba omutima gwe guli enaafiira kuuzi. Ogamba bw'atyo? Munnange yangamba naye omusajja ebifaananyi byansindikira nga biragira ddala bamutuuza ng'alina olubalo olunene obugamba mukazi munnange ng'atabuse. Kati gw'omanyi otya nti omusajja asinga kwagala gwe? Munnange ne byakola naye nze maama yankuza. Wangi. Okay. Kakati Halima. Tusomere tugenda kukubira Chris. Tetugenda kukubira mukyala Chris nti tetusobola twagala nnyo ebintu ebiteredde nti oli omukyala mukulu olina omurespectinga tesobola kuddayo netumukubiriza ensonga zijja kubeera zammwe. Munnange ate olaba kisuseeka bisobola omutwalawo ku ngoosa ng'abenko omuyinza omukwasaganya. Naffe mukwano tetusobodde nti ensonga eyo mpanvu singa oli akubye singa ogambako nti kale. Mukkiriza bakulu bokka oba bonna mubawuliriza? Wangi? Mukkiriza omukyala mukulu bokka oba bonna muba mubawuliriza? Bonna tubawuliriza naye kati gwe tulina official nti oli bawo omukyala kuli official oba official bakumanyi nti naye tuba tetusobola. Official enyo bayinza okufficial bamanyi naye official otakata official oli nga bakoze eki nga mpeta. Tegeeza ffenna tuba bakazi be mu nsonga ebyo tudda mu by'amateeka naye tumukwatira mu so ffenna muba mulina otutaasa. Bw'olisayiridde eki? Okyogedde buli. Okay, kale oli kamereke kakubbali. Byonna tereezaamu nze munnange ze ettooke eriri muwogo. Okay, bye. Mama gwe ettooke oli muwoosi. Kale tetujja kusobola mukwano.
olaka jadde munnange naye naafa munnange batugekako munana munange nga gwe wakitegeerako era bababuuza ali yakitegeerako munnange gwe omu bakitegeerako wabira munaa omusaakulabaddali omuntu naafa ate ngeze ziba munaye kitanu basaaga tumalirize bwe tutyo kale Halima wanjiwankadi tujja kukubira otulaba olulala owulidde ate uno n'emmeseji ansindikidde kankolese nnyo lwaki omumalira obudde wange ankoleye angezeri naye kale akakajanja puliddemu omukyalo ono nga olyotya mukyala mundabira omugaye nti mutumire nnyo mulamu wange mwagala nnyo ebalikuuma nji webali kuweereza naawe okuwuliriza kato Godfrey ntudde wano busiika muko teesa tugende neba ne muko mulimu abasajja n'agasajja kali ate gwe otandika okuweereza sayidi disa ebyo ebyekisiru bakubonyaabonya lwaki kalantini yakusanga eyo kati wabanga laba bakubonyaabonya ekitegeza kalantini muko wanjisewo mbadde mukyamu tobadde mukyamu tetwagala kutabula mbeera muko nkwagala nnyo nji Mwami Kadima wanji webale okuweereza eggwanga n'Obuganda kale naye Mwami Kadima mpozi nawe oli mukodomi wange naye mukakubuuza olina abakwameka naggoba lwa bwavu kakati ono semuweba kutyokutasa mukama wange naye omwami oyo tebamutuuza kujja teyamutuuza okay kale webale nnyo munaffe benefem Kadima wanji webale kuweereza kale olujjajjaawo Serufusa Ivan gwe wavuma Oluganda tulumanyidde nnyo ku leediyo kuno omanyi jjajjaawo nakukolimya Kadima tokolima nakukolimya tuli mu kisiibo naye Kadima wanvuma n'okuba nnyogo naye kyanyiiza Serufusa wayisewo kansirike wanji omukyalo oyo kyalina okukola anyoze bunyweza naye Kadima nakukolomya jjajjaawo okukolimya jjajjange omusajja nkwagala nnyo banda biraba ekibula bagee nti mbagala nnyo nsobola okuvuma jjajja wange wanji webale kutuweereza ddadi mukwano butereevu mwogera Barnabas nga sinzidde nekyabisaga nakasongola bagamba ki mutuufu Kadima wasoma mwana gwe n'otatabula oba obusire kwini buli okutabula butabuziba okitegeera webali nnyo munaffe webali ddala okay webale nnyo webali ddala BFM Kadima nji namayanja namayanja muveeko basirise bali wano musajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwava asinziira n'amawokota mugomba y'ekiringende naye mutuufu omukyalo oyo naye gwe Kadima bw'oba asiimye omuntu oba omusiime kululwe naye alaba aba yasiime era alina okusuuta n'oli naye bw'abeera ye era naye asuuta kati awo mutuufu webale nnyo munaffe njagalayo ku bakazi naye sinnabafuna wanji yep okay kale munaffe nji Kadima webale kuweereza naawe okuwuliriza neyogerako ne manager timu nosikesi mujiriva omu bwati ebutalemisa nabba munanika bali bataba ebbamu bannange gye bali balungi kakati ekoze bulungi nnyo totatabula amaka g'abali omukazi abadde amanyira n'okumanyira tokiwulidde ekikyala bannange nkiwulidde nga kyewula bali nnyo munaffe tufune omuntu omu tugende wanji yenze birungi ebiwambu banaye Kadima omukyala oyo abalaata bannaayo oli abalaata omuwulidde omukyala abalaata neŋŋamba singa abadde mujjawe singa neebisse okay Serufusa Ivan bannange jjajja wange nedda osobola ovuma jjajjaawo nvuma jjajja wange ebisiraani bintambulireko zisobola mukwano gwange annange enseene enyuma ogamba nti ye kino kyanyumye nebwekiti tetujja kuba nga tusukako wano ndowooza tujja banga tulabagana olunaku lujja kubeera BFM twagala okulabika nga tukusiibula ndowooza byebitambula olunaku olwaleero tetujja kuba nga tusukako wano tulindira speech y'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni wakati nga tuli ku njegoyego z'okuggwako kwa lockdown gye tubaddemu ennaku 21 asooka 14 kyonna bannayi kyabayogedde president tubasaba bannayuganda mukigumire nkimanyira kikola ku lwa bulungi bwaffe tubagamba nti musule bulungi